So waliwo n'omwami gwe twagala okuloopera go minisita w'abaana. Waliwo omwami bamuyita Sekajja. Yasuddewo mukazi asula mu kiriniki naye aganye olabirira abaana. Bawa Chosen Beki agenda wasa Chosen Beki. Naye yasuddewo tayagala talabirira abaana. Chosen Beki ono omuyimbi mukwano gwange w'e Masaka. Yafunye omusajja omupya naye omusajja. Yafunye omupya yamujewa. Yali driver. Yafunye driver we. Kati ayagala driver. Kalato omwami we gwe yabadayina. Yamuta. Yafa. Jali bale magana. Naye omusajja. Sabadde n'abasajja babiri mu kiseera kye kimu. So driver abadde mwami we kitegeeza. So nga balina omwami naye nga era ne driver. Driver yali mukwano gwe. Kati driver akola bulungi shi. What is it? Driver talabirira baana. Akola bulungi kati ate ye Chosen Beki gwatute kati analabirira ababe. Ye mwami Sekajja. Kati gamba omukyalo oyo. Chosen Beki buno obufumbo bugenda beera nno bwa ndindo, bugenda beera bwa kubugubi, bugenda beera bwa ngumi, bugenda beera bwa social media kubanga bwatandikidde ku social media onookiwulira. Onaibo balamba mulopedde eno Fifida Queen ebibye kwegamba side ne side bali mukattu soko ulirize embooze naye nga sinabera nganje kutera kukankusaba subscribe ngano ko SMX Media tojja kuyango missing updates na danga zino still wano ko SMX Media nkujjukiza nti tutamanya nafa balegi kyosing oyagala okukuba kukolera music video ennungi oyagala kukolera visualize ennungi oyagala kukolera studio session ennungi oyagala recording aluyimba mu studio on top of that nga nyimbe zibazi promoting ani ku TV stations ne radio stations ezenjawulo bakudeko okubiziko enamba y'essimu ebisigadde obibalekere. Abakazi bano abamuwagira essaawa eno balimu ebiwayi bibiri. Mulimu ekiwayi ekigamba omusajja ayagala single mother asaana kiva mu ggulu ne beerabira nti ate nno omusajja alina gw'aleka nga single mother awoloma. Kati eriyo abakazi abalala bagamba nedda ono mwana omwenzi omusiru biki naye nga ye abagamba bannange omusajja ono namwagala oli tukoze eki? Tuyawukanye. Omusajja oli mbu sikirinako bujukirizi mpulira abantu bagamba mbu Beki yayimba oluyimba olulaga nti oli yali amukuba naye kati wano ali mu kattu okukubanga bafaani be abakomyawo ku peegi yeetya kumenyawo bigambo bya sayidi eno egamba nti Beki yatwala omusajja kale mutwale naye alabirira abaana ako akagamba ako. Kitegeeza mu byonna byakola alina okujjukiza ssejjaako ono okulabirira abaana era bwamugambye tokikola bwoti okujjukiza omwami we alabirira abaana baba tasobodde amwokyeyo alabirira abaana ekyo kibeera. Yes, actually kyabakola Beki ojjuka kyenayogera ku Alien Skin wano Beki kyabakola atuuze omusajja wo namugamba omanyi omukazi oyo mu mbeera yonna mufunira akasente atandika okukola kuba bagambye takola bw'anaaba akola tagenda bamenya. Ajja kuba alina wajja alabirira abaana be. Ekyebuuzibwa ayagala kukola oba ayagala bbaawe. Omusajja musiraamu ng'ababeera namba 2. Omusajja musiraamu abasiraamu balyokke nakyo. Anti ye Beki talyokke nakyo ng'ate mu buno obufumbo Beki yalabise okubanga ye haki. Kati then omusajja agoberere Beki kyayagala then anoonye okusalawo okubanga ate akikola atya ng'omukyala takyagala naye wabanga alyokke okubeera ne haki endala bombi abeere ne bakazi be.